Abalabi ba Famous TV mwenna mbalamusizaako nnyo. Amanya Nzejuko Uzair akulira ebyenkulaakulana ku stage ya boda boda Basuita stage. Ateeka y'okubeera nga tuyambe bamemba baffe mu mbeera eno eriyo nga twagala okunyweza ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kyataddewo okuyimiriza entambula zonna public transport kumala ennaku 14. Tugenza okukyesanga nti bamemba baffe bangi babadde tebalina emirimu gye balina gy'abagagga saawa namaze okubaala nga bajjako piki. So tukutte mu ssente zaabwe ze tubadde tutereka ng'amagoba okusobola okubeera nga tubagulirako obuwunga era obwa abantu 100 tumaze okubeera nga tubawa bamemba abo buli omu asobodde okubeera nga afuna kilo 10 ez'akawunga abo. Naye mu kaseera kano tetusobola kwerabira patroni waffe yabeera nga atuteekamu ekirowoozo ky'okubeera nga atuteekawo ekibiina era n'abeera nga atusigamu ekyo kyetwatandikirako Honorable Dennis Galabusozi omubaka wa Parliament nti yatuyamba nnyo okubeera nga tuwa entandikwa ya pikipiki 4 namba tusobola okubeera nga ebimu tusobodde okubeera nga zivaamu piki endala kuba sawa yalayo ka tulina piki 10 namba ku stage ezaali 4 era mu piki omwo tusobodde okubeera nga tujja amagoba ge tusobola okubeera nga tuterekako tusobodde okubeera nga tugulira bamemba basobole okubeera nga bayita mu mbeera zino nga tebamenye mateeka olw'ensonga nti singa banaabeera n'ekyokulya awaka bajja kubeera nga bagondera amateeka ga gavumenti eyataddewo. So mbaka waffe tumwebaza olw'omulimu ogwo gwe yatuteerawo. Naye nti newankubadde nti tubadde ne challenges nyingi, abantu bangi abafuna ssente zino ez'ebibiina n'ekituufu nti abamu tebazikozesezza bulungi. Naye ffe Masuita boda boda stage nga tuli wamu n'abakulembeze tusobodde okubeera nga tukwata ssente ezo bulungi, ensonga lwaki tusobodde okubeera nga tukoledde bamemba ebintu ebyo tubakoledde era tubasaba okubeera nga beekumira awaka basobole okubeera nga tebamenya mateeka, tusobole okulaba nga twegattira wamu kulaba nti tulwanyisa obulwadde buno obwa COVID-19. Nga mmaliriza njagala okukubiriza bakulembeze bannange bonna naddala nga mwafuna ku chance efuna ssente za gavumenti nti ebyokusomezebwa bingi naddala nga bamembers ssente zo muzifuna baba baagala bazikozese nga baziratunudde mu mbeera ya byabufuzi. Ekisobodde okubeera nga tukuuma ssente ezo okulaba nti ziwangaalawo okulaba nti twazijjamu ebyobufuzi. Bwayeta ebyobufuzi nti batuwa za bwereere bwe tetukuwuliriza wabula tuwuliza oyo ekkajja n'enkulaakulana. So mbakubiriza eyo yonna ab'ebibiina bannaffe bonna nga mwafuna ku ssente ezo nti ssente ezo tuzikuume bulungi, ssente za gavumenti ate tusobole okubeera nga tuziganyirwamu nga boda boda stage wesobodde okubeera nga eziganyirwamu. So mwebale nnyo mali ddala Famous TV tubaagala nnyo kuba n'enzaalo yaffe y'Emasuuliita ate mwebale okubeera nga musaasaanya mayingo ga mpuliziganya kubeera nga muli waggulu. Mwebale nnyo Famous TV. Erinnya Musazi Simon nga nze ssentebe wa Masuuliita boda boda stage. Amastage ago gali 18 gentwala naye nga Masuuliita nga yo eno stage erimu bamemba 127 ng'era bamemba abo olunaku lw'olwaleero olunaku olw'omukaaga tusobodde okulaba nga tubafunira ekyokulya olw'ensonga nti twafunye obulwadde buno obuliwo mu nnaku zino era ne tusobola okulaba nga tubakuumira ewaka n'okugondera ebiragiro bya His Excellence Museveni ate tukuba omulanga eri minisita waffe Galabusozi nti bamemba bano betukozeeko bamasuulita wokka nga stage naye wabaawo obusobozi bwonna tulina amastage mangi, amastage gali 18 naye bonna bali eyo tebali mu mbeera nnungi. So ntuusa omulanga gwange gy'oli minisita Dennis Galabusozi bw'oba owulira oba ondaba nkuba nnyo okulaba nga njagala ndabe nga stage ezo endala ezisigadde at least tubaako nakyo kye tuzikolera. Kyemmanyi tebasobola kutuula eyo kuba ne kusawazaako akati amasimu gankubirwa ag'enjawulo
nti bankutte egindi tewa bankutte egindi, naye nenfuba nnyo okulaba nga mbajja mu mbeera eyo. So Honorable Minister Galabuzi, nkusaba nti woba ompulira tuteekewo embeera okulaba nga amasiteegi ago amalala nago tulina engeri gye tukakolera ekintu kino nga pulojekiti yaffe ennungi kyekoze. Mu ngeri ey'enjawulo neebaza chairman wange wa pulojekiti omwami Jukozeyo olw'omulimu omulungi gwakoze okukuuma ssente zaffe minisita ze watuwa. Gamazima amalungi omwami oyo ekintu akitambuza bulungi nga tuli wamu naye n'olukiiko olukulembera siteegi eyo nga nkuba omulanga guno sigukuba wa minisita wokka, tulina bakansalazi baffe okuva Kwero Fifiri, meya, tulina kansala ku district Masuita Town Council, tulina kansala ku district, tulina kansala omukyala mu Masuita Sub County. Mbakubira omulanga bakansalazi mwena gye muli abakulembeze baffe abalungi, mikwano mbadde mbasaba muveeyo musitukire mu nsonga zino. Mu nsonga eno, ensonga eno ey'obulwadde tekwata ku muntu yekka. Wawulidde transport bamuyimirizza bammemba baffe betukulembera nga nze chairman atwala amasiteegi gonna mu masuuliita muno. Bammemba bali waka, abagagga babaggyeko amapiki, naye twekuyitirizeemu kansalazi zonna we muli. Abantu abo bali mu mbeera ki? Abantu abo kati embeera yadde teboogera, naye ffe ng'abakulembeze batubuuza kiki ekiriwo. So mbasaba bakansalazi mwenna we muli. Honorable Ogugwe yagukolako, yalimako, Ogugwe n'agukola, patroni waffe omulungi, naye kati mwe kansalazi namwe mbasaba musitukiremu mukwataganye wamu naffe abakulembeze ku masiteegi ag'enjawulo. Tulina abaana baffe abatakisi webali, tulina n'abalala, tubeere nga atlisi tubasapootinga mubeere n'akantu konna kemuddiza mu balonzi bammwe oba mu bantu bammwe bwe mubangalira mu kubanga be bakama bammwe. Olaba ffe nga siteegi tusobodde okuvaayo ku katono ke tuyina ne tugamba amagoba katugaweeyo tulabe nga gakulaakulanya oba nga abaana bafuna ak'okulya babeere waka. Yana okusooka nebaza omusajja musiraamu gwe twalonda. Omusajja musiraamu alina amagezi mangi nnyo okusinziira ku mbeera nga gye tulinaemu, naffe n'atuyamba ngaffe ababodaboda ofuna kuki k'okulya kubanga ekituufu ekiriwo tubali tukyakola. Nagamba buli wabodaboda okusinziira nga enfuna yaffe natukwala buli omu namuwa akawunga kiro 10. Okusobola n'okusinga nebaza ne minisita Galabuzi atuwa ssente ezituyambye okubeerawo wano eno, tuzitambuziza bulungi era tusaba atongere n'endala. Omulimu gwa mugaso nnyo tandikyakadde gwogerweko, ffe abawejere wamma tetwandiyinziza lyamakompyuta. Bodaboda kale zatuyambira ddala, ffe mu getonda bazatuunya.